Ekyaviiriddeko omukozi ono okufa kibadde kyanoonyerezebwa naddala Sylvia Namuwonge, omusirikale okuva mu poliisi y'oluguudo lw'Ekira. Wabula abamu ku bakozi bagamba nti newankubadde ekituufu tekinnazuulwa, basuubira nti embeera mwe bakolera yandibanga ye yaviiriddeko omukozi munnaabwe okufa. Ng'omulambo gwa Ssombe gumaze okutwalibwa mu ddwaliro okwekebejjebwa, Namuwonge agambye nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka. The deceased was working at night here at Gentex and eventually collapsed and fell down and was discovered dead. Abakozi n'ab'eŋŋanda za Ssombe bali mu kusala ntoto nga beebuuza ekyaviiriddeko munnaabwe ono okufa mu ngeri etannategerekeka. Ng'atandika okuwogana ng'awogana ng'akirira n'agwa wansi. Olumaze okugwa wansi pagana kati aguddewo ssaawa 11. Kuba babaddewo bayise ba boosi bekikwatako. Ebabayise tebabiyise byaki bya buvunaanyizibwa. Nti kale osooka batugaye muno munagudde mu mazzi. Naye ne ŋŋamba entinda gye bagamba nze simanyiyo nti waliwo ekidiba ky'amazzi kyasobola okugwamu. Kati kwe kujja wano kati wano tutuuse ne tugamba mbu nno simanyi adde akola badde baweereza ki payipo zaabwe ku mirimu gyabwe. Kati mwe ne yeekwata ku kyuma kwabadde n'abeera okwo ng'akakkanira okwo. Mu kiseera kyekimu abakozi b'ekkolero lino beekubidde enduulu eri gavumenti ebayambe ku mbeera embi gye bakoleramu eyinza n'okuba nga yavuddeko okufa kwa munnaabwe. Banokoddeyo omusaala omutono, obujama n'obutabeera na bikozesebwa bimala ku mirimu gyabwe. Tetuna bujjanjabi mu kkolero lino. Tooyo enkyafu tetuna obalo, tetuna masiki biki era batukozesa nnyo. Kyokka wadde ebyo byonna biri bwe bityo, ye atwala abakozi bino byonna abiwakanyiza. That is another department. I don't know about that. You don't listen to them? No, we are listening. When they did tell us even. Amateeka mangi agavumirira okutyoboola eddembe ly'abakozi okuva eri abakozesa, naye amakampuni mangi gakyagenda mu maaso n'omuze guno. Oyo yenna yeegomba okukola ebintu si birungi. Eddembe ly'abakozi likyagenda mu maaso n'okutyoboolwa olw'embeera gye tusanze mu kkolero erikola pipe entinda. Lwanga William Katunda, WBS TV.